Ku ntandikwa ya wiiki eno, akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi yatiisatiisa okujja enta musango gwe yaaba nga awakanya obuwagizi bwa Pulezidenti Museveni mu kulonda omukulembeze w'eggwanga okwaliwo nga 14 omwezi oguwedde nga yeemulugunya ku balamuzi abaguli mitambo. Ebyo bwe bitaakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubiira, tujja kuba tetulina option ndala okuggyako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna Bannayuganda. Kati abamu ku bannamateeka ba NRM beemulugunyiza ku nneeyisa ya Kyagulanyi. Because his behavior as a party that has come to court for a remedy is unbecoming. It's totally unbecoming. In fact, I dare add that he is exhibiting disappointing behavior of what is expected of one who is a leader. Oscar Kihika nga yakulira ekitongole ky'ebyamateeka mu NRM ajjukizza Kyagulanyi ng'omusango gwe yawaaba bwe gutalinga egya bulijjo kale ng'alina okumatiza kkooti lwaki ayagala okuguggyayo. Wadde nga ddembe ly'okukola kino, bannamateeka bano era bamulabudde nga bw'ajja okulira kkooti ne be yawaabira singa agenda mu maaso n'enteekateeka eno. Now once you have convinced, and you have got to convince court that you have got good reasons why you are withdrawing this petition, because it can refuse to give you this permission. Ate okuggyayo omusango ogwo kugirako n'okulira sayidi eri ssente zeesaasaanyizza okuteekamu omusango okwedipendinga ne zeesasudde baloya naki. So ekyo nakyo gyekiri, naye ku eyo stage tetunatuukayo, tetumanya oba kinaaba bwe kityo, naye bwe kinaaba tetulina buzibu kasita amatendera gonna gagobererwa. Bannamateeka bano bagamba bo beetegefu okugenda maaso n'omusango guno ng'era kati balinda kkooti kubayita kuteesa ku bigenda okugobererwa mu kuwoza omusango. Ffe mu kulaba okwaffe omusango gutambula bulungi, gutambulira ku mateeka, era kasita tugoberera amateeka buli omu ajja kuwoza kkooti neewa ensala yaayo okusinziira ku bujulizi obunaaba buweerebwayo. Mu mpaaba ye, Kyagulanyi ayagala obuwagizi bwa Pulezidenti Museveni bwesazibwemu baddemu okulonda ng'agamba nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.